Basebo ne bannyabo abaana ba Katonda abaagalwa mbalamusizaako nnyo nnyini mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa Semata David okuva ku Buwanguzi Nasarand Primary School enaakuwadde ebbira Lubanyi mayiruzi 6 ku Ssentema Road nze mbalamusaako mu kiseera kino. Neeyongedde okujja tweyongere maaso n'ebyokuyiga byaffe ebikwata ku self discovery oba ku kwezuula. Mu kiseera kino njagadde tweyongere maaso naye kansooke mbajjukize Katonda bagamba nti tutuukidde ddala ku kinyusi kyennyini eky'ekigambo okwezuula. Era nga tulwanagana n'okutuukira ddala ku ngeri ki omuntu gy'ayinza okwezuula n'okwetegeera. Nabagamba ku mulundi guli tugenda kukozesa engeri enkulu nnya. Engeri esooka tugenda kuzuula ebintu bino ebitaano. Ebintu ebikwata ku ngeri gy'olowoozaamu oba emotional inclinations, embeera zo, ebikwata ku mubiri gwo, ebikwata ku magezi go, ku byobulamu bwo, ate ne ku byenfuna byo. Era ne tugamba nti ng'oggyeko engeri eyo esooka, engeri ey'okubiri tugenda kukozesa kye tuyita SWOT analysis, oba okwekenneenya obusobozi bwaffe, obunafu bwaffe, amaanyi gaffe, ate n'ebitukanga oba ebitutiisatiisa oba ebisobola okuvaako emiteeru mu mirimu gye tukola ne mu bulamu bwaffe. N'ekyokusatu tujja kutunula ku how can you discover your temperaments. Oyinza otya okuzuula ekikula kyo na mirimu ki gy'ogwanidde okukola okusinziira ku kikula ekyo, ate mukyala kyo oba mwami ki gw'osaanidde okuwasa still okusinziira ku kikula kyo. N'engeri ey'okuna eneemala eggobe mu kibya tujja kutunula ku kye tuyita talent identification. Osobola otya okuzuula talanta zo mu bulamu bwo? Eri abantu bangi nnyo abalina talanta ez'amaanyi naye nga tebazimanyi. Ku mulundi ogwayita ngamba ku Friday twatandikako. Ku olwo twagezaako nga bwe kiyinzika okutunula ku ngeri gy'oyinza okuzuula embeera zo. Olwaleero njagadde tweyongere mu maaso. Njagala tuwogere ku kwekenneenya n'okuzuula n'okumanyira ddala ebikwata ku mubiri gwo. Ssebo oba nnyabo, ki ky'oli kiterekebwa mu bokisi eyitibwa omubiri gwo? Omubiri gwo tegulina spare, omubiri gwo teguwaanyisibwa, omubiri gwo tegubbibwa, omubiri gwo tegweyazikibwa. Wonna w'obeera nagwo, wonna w'ogenda nagwo, byonna by'ogenda okukola ogenda kukola n'omubiri gwo. Naye omubiri gwo ogumanyi? Omubiri gwo ogutegeera? Kaakano mu lugendo luno olw'okwezuula njagalidde ddala ozuule omubiri gwo gwazimbibwa gutya. Oli munene, oli mutono, oli w'amaanyi, oli munafunafu. Okwezuula kukuwa omukisa okwekenneenya ebikwatira ddala ku mubiri gwo n'ogutegeera bulungi. Bw'omala okugutegeera nkusuubira okukola bino. Ekisooka nsuubira okukkiriza nti ogwe mubiri gw'olina, oba muddugavu, oba mweru, oba munene, oba mutono. Bw'omala okumanya ki ky'olinawo ku bikwata ku mubiri, n'olyoka osalawo ekyokukola n'omubiri gw'olina. Naye ng'ekisookera ddala kye njagala okwogera ku mubiri gwo, be well groomed. Omubiri gwo gulabirire, gufeeko, guyonje, gwe gwokka gw'olina. Ng'okyali ku nsi tolifunayo mubiri mulala gwonna okuggyako ogwo, era tegulina spare. Kakati mu kwezuula kuno ebikwata ku mubiri gwo njagadde weetegereze nnyo bino wammanga. Ekisooka sayizi yo, obunene oba obutono. Ekyokubiri height yo, obuwanvu oba obumpi. Ekyokusatu appearance, endabika yo. Ekyamazima kiri nti teri muntu mubi, naye ate eriyo abalungi ababalagavu. Munsonyiweko eddoboozi lintawaanyize nkyaleero. Naye njagala weebuuze, bw'ebanga teri muntu mubi naye ng'eriyo abalungi ababalagavu, gwe weetwalira ku ddaala ki? Singa baayise empaka z'abassebabi ononziwangula, era singa baayise empaka z'abannababi oba
ez'abalungi bannalungi onooziwangula. Kakati ng'omaze okwetegereza ebikwata ku mubiri gwo kikuwa omukisa ogw'okulondawo kiki oyinza okukola era kiki oyinza okubeera. Kankuwa ekyokulabirako. Abantu abampi mu bulamu tebasobola kubeera bawanguzi mu muzannyo gwa basketball. N'olw'ensonga eyo obumpi buyinza okukugiramu awo. Naye ate ye omuyimbi ayitibwa Sarah Shoti bwe yategeera nti ekikula kye kimpi, ekyo tekyamuziyiza kugenda mu maaso. Era yagendera ddala mu maaso ng'amaze okuzuula talanta ye ey'obuyimbi n'agikozesa. Olaba bw'oyogera ku linnya Sarah Shoti abantu tebabuuza nnyo yaani kubanga amanyiddwa. Bw'obanga mu butonde bwo oyina omulimo gw'oyagala okukola oba ekintu ky'oyagala okubeera naye n'okizuula ng'omubiri gwo tegukusobozesa, waliwo by'oyinza okukola olw'okuguzimba. Okugeza omuntu omusituzi w'obuzito azimba omubiri gwe, so nga n'omukubi w'ebikonde azimba omubiri gwe bwewa tegusaanidde. N'abakuumi b'eddembe oba security people nabo basobola okuzimba emibiri gyabwe okutuukagana n'ekyo kye beetaaga. Gw'omubiri gwo guli ki? Gusaanidde kukola biki? Gulina obusobozi obw'okubikola mu kiseera ekigwanidde? Bwe guba tegubirina naye nga by'oyagala, kola exercises, zimba omubiri. Ate emitawaana gy'ozuula ng'ogiyina mu mubiri gwo, okugeza singa obadde mumpi oba singa obadde tolabika bulungi, kitegeere nti olina obuzibu. Ate osobola okukozesa ddala obuzibu obwo bwennyini okugenda mu maaso. Ow'ekitiibwa Omulongo Katolo Bwama nzikiriza nga yazuula bulungi nnyo amaaso ge, era ye bwe yamanya nti manene n'agabbulamu n'erinnya ne yeetuuma Biiso, era okkakkana ng'ensimbi n'ettutumu abikoze okuva mu kikula kye oba ekikula ky'amaaso ge. Ate omuntu omulala nga tegandi munyumidde naye ye gaamunyumirirayo nga bwe gafaanana. Yategeera kyali n'akyagala n'akozesa ekyo okutuuka waatuuse. N'olw'ensonga eyo tegeera omubiri gwo gulabika gutya, bwe gusaanidde okubeera n'ekitunzi, bwe gusaanidde okubeera n'ayaniriza abagenyi, bwe gusaanidde okubeera n'omubiri sekutale gw'abeera nagwo. Naye ate ng'oggyeko byonna byonna ebikwata ku mubiri gwo, ebyo si bikulu nga kikyolowooza, nakye weeteeseteese kubeera nakukola okusalawo okwo kuli ki. Munzikirize mu kiseera kino nkomeko awo, kijja kutandikira awo lunaku olujja. Nsigadde ndi Ssemata David.